بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukomyewo wano ku SIU oba ku Support Islam Production okubaako ekipya era oba ebimu ku byetuze nga twogerako okubeera nti kiri watuusaako biidhinillah nga n'olunaku olwaleero omulamwa gwaffe gukyali ku aljanna oba ejjana. Ejjana twagiraba ntulaba ku bintu ebirimu era nitutuuka ku mukyala ow'omujjana. Kakati sheekhu waffe tumukomezaawo omulundi ogwaleero era nga twagala twongere okubeera nti tumubuuza nga ebibuuzo byammwe bijja tubeere nga twongera okumubuuza ku ki ekiri mu jjana, omukyala waamu ali atya biidhinillahi subhana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sheikhe tukusanyukidde nnyo, tuli basanyufu nnyo, abatulaba basanyufu bayitirivu, engeri gy'obasomesaamu abantu basanyufu nnyo. Jazakallahu khaira. Tukwebaza Allah, tukusaba abeere nti nno tukusabira Allah akuweemu empeera ennungi era nga ku buno obudde ssewo ekitiibwa amannya gaffe yadde abantu abatulaba bakumanye naye yongera obeere nga oyongera okubeera nti wabuulira amannya go biidhinillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mpozi baganda bange b'ebitiibwa, mpozi nsooka okubeebaza okuba nti mufaayo nnyo okuba nti muwuliriza mukutu gwammwe guno. Amannya gange olwaliro nga bulijjo mpitibwa Abdurrazak Mutebi, abaweereza ebyo bibatuukako biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Naye irimu eno wagijja mu ssomero ki kugamba okusobola okubeera nti wasomerawa, yani okubeera nti okyagenda mu maaso? Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ilmu minhatu rabbaniya. Naam. Ekyo kyo kirabo yamunnu Allahu ala man yashaa. Allah kiwa gw'aba yagadde mu baddu be. Bwe kiba bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala mpozi nange bw'atyo bw'akyakinjaziseeko nsaba ginfuulira ensonga egenda okubeera nti enfuula okuyingira ejjana gye tujja tulaba inshallah ta'ala. Okusomera woosomera ow'ekitiibwa gamba ssomero ki wano mu Egypt byosomera mu university kisebu gyolimu? Wano nga mu Cairo oba Egypt nsomera mu university eyitibwa Azhar Sharif nga ndi mu faculty ey'amateeka ku saidi y'obusiraamu ne saidi y'ensi oba omuntu goyinza okuyita munnamateeka omukuukutivu. Gwe bayita shariatu wal kanun. Emanyikiddwa nga sharia au shariatu wal kanun ekwata ebyamakulu oba byamateeka ku saidi zombi. Sebo ekitiibwa ekibuuzo kigenda kubanga kikwatagana ku mukyala w'omujjana. Osobola okubanga oyongerako kyoyinza okutubeera nti otubuulirako ku mukyala w'omujjana omulundi omulala oba tusobola okuba nti tumukomyawo omukyala w'omujjana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Omukyala w'omujjana yo okumunnyonnyola toyinza kumumalayo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekerateekera abaddu be bayagala era tusobola okwongerako biidhinillahi subhanahu wa ta'ala ne tumunnyonnyola weewaawo nga tuze tumwogerako ebintu bingi naye tusobola okumwongerako ne tuba nga tutegeera kiki tugenda okufuna biidhinillahi subhana. Twongeremuko sebo ku mukyala w'omujjana oyo tulweko ekirala kitumwongerako. Mukyala w'omujjana baganda bange bampuliriza ye mukyala akwongera okubeera nti osembere Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu. Ate si mukyala yekka, n'abasajja nabo gye bali nga nabo bamujjana ku saidi y'abakyala nabo bagenda kwesiima nabo. Abakyala abataafumbirwa ku nsi oba baali balina abasajja naye nga abasajja abo baali bakyamu. Ekintu ekyo kigenda kujja mu bintu bikanga bisatu ba bibiri. Waliwo omukyala agenda okujja nga bbaawe tagenda kuba naye, ng'ensonga emuganya okuba naye ye teyakola bimutwala mu jjana. Kati ate wagenda kubayo n'abasajja abagenda mu jjana nga bakyala baabwe tebazze nabo. Kati saidi eyo Allah agenda kufumberiganya abantu abo era abantu abo bagenda kuggwaawo Allah subhanahu wa ta'ala nga
fe abavudde ku nsi tetumazeewo bakyala ba mujjana. Allah akoleyo abasajja abalala n'abakyala abalala abafumbiriganye. Allahu akbar. Eyo ensonga enkulu nnyo eri nti Allahu subhanahu wa ta'ala arrahmani rrahim. Twongereyo ku kitende ky'omukyala w'obujjana. Omukyala w'obujjana tumwogeddeko ebitondo bingi abatuwuliriza era abatannaba kubeera nti mweyuna omukutu gwaffe guno mugendeeyo mulabe kuba ffenna abantu abali ku nsi abatusooka abalongoofu naffe tugoberera ku sifeera nga tufuna ejjana. Yensonga lwaki tuze tuginnyonnyola omuntu amanye kikyagenda okufuna. Era ku bitendo by'omukyala w'omujjana bye tuzze tulaba ebingi. Allah yamukutonda nga ayawukana ku bakyala b'oku nsi. Bwe tutunuulira twalaba ebitundu bingi naye olwala tuyinza okufunayo ku kitundu kimu, ekitundu ky'olubuto. Allah subhanahu wa ta'ala yakola ekkundi y'omukyala olyewuunyisa. Obulungi bwalyo tolina bw'oyinza kubunnyonnyola n'obumalayo. Awamu n'okuba nti omukyala oyo alina ekibumba naye baakikola mu ffomu ya ndabirwamu. Wasirru oba ekyama lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakikola mu ffomu y'endabirwamu, omusajja wooli bw'ali bw'ayagala okwerabako agenda kuyimirira ku lubuto lw'omukyala we. Allah yamutonda mukyala mutangaavu bulungi nnyo nga bwe tuzze tubyogera. Kati agenda kwetunulako, agenda kweraba bw'afaanagana, naye bw'alitunulako ku bulungi bw'ali bw'alina, Allah agenda kukubaganyamu obulungi bw'alina subu'umia marra, emirundi 7 ku bulungi bw'alina. Bw'aliraba mu ndabirwamu y'omukyala eri kibumba kino kiri mu ffomu ya ndabirwamu, kyagenda okutunamu bw'ati yeerabe nga Allah amwongeddeko obulungi emirundi 7. Okugeza nga bwe ndi kati nze bwe ntuuka mu jjana bwe nti bwe mbeera oba basookera ku nnyongera bulungi then ate ne bujjana bweyongerera ku kibumba ky'omukyala wano. Mu jjana tugenda kubeera balungi bayitirifu nga bwe twakiraba nti Yusufu yali mulungi naye ako kasammambiro k'obulungi bw'abantu b'omu jjana. Kati ku bulungi obwo bw'olina mu jjana ng'omubaka bw'ajja tutegeeza sallallahu alayhi wasallam, inna fi jannati la suuqa ya'tuunaha kulla jumu'atin, mulimu akatale oba mulimu saaluuni Allah agenda kubeera nga abaddu abo abayingizaamu abongera obulungi buli lwakumeka, buli lwakutaano mumanyikiddwa omuntu agenda kumukolako. Kati ate bw'alivaayo n'ayagala ku bulungi bwe Allah bwamuwadde obwewuunyisa n'abantu bano bye yaleseeka, agenda kutunulako mu kibumba ky'omukyala oli alabe afaanana atya, ate ku obwo obulungi Allah agenda kukubisamu emirundi 7 ku bulungi bw'abadde alina. Kati omukyala ono ekibumba kino kuba nti nno kugamba alabika osobola okwetunulamu n'olaba neweeraba, kigenda kuva kubeera nti omukyala ali transparent kugamba alinganga kaveera omutunulamu n'oyeraba, oba waliwo ensonga endala ekifuula ekyo kikka mu bika by'obulungi Allah subhanahu wa ta'ala byateeka mu jjana. Era y'ensonga nti nabbi yali amaliza hadisi yagamba nti wala khatala ala basharin, obulungi buli oba ebintu by'omu jjana teriyo mutima gwa muntu guyinza kuga nti nfumiitiriza oba kyali bwe kiti oba kyali bwe kiti. Y'ensonga ombuuziza omukyalo yagenda kubeera mutangaavu, ekyo Allah yakirina obulungi buli n'obutangaavu bwe tolina bubiza bugeraageranya na lugoye na kiki, wabula obulungi buli special Allah yabuteeka eri omuntu agenda kwewuunya ng'alabye omukyala ng'alina ekibumba ng'ate ekibumba ndabirwamu ate nga takiraba nti kiri kungulu, era togenda kulaba nti okirabako wabula kutuna mu butunuzi ng'ekuleetera bulungi nnyo nga bw'ofaanagana biidhinillahi subhanahu. Twalaba omukyalo ono kugamba akwasa amabbabba ng'omuganda wagamba kugamba amabbabba gano gatukwasa kugamba mpulira nga kugamba owulira nga force ey'okufuna ebo y'okubeera nti n'okola emirimu egikutwala mu jjana yeeyongera mu muggwe okitegera. Naye kugamba omukyalo ono ye nga ye tumulabye nti nze mba mulaba kurratu ayuni nga bwe watulaga hawra biki byonna bye watulaga. Naye ekibuuzo kiri ku nsonga ya mukyalo ono. Ye omukyalo ono bambi kitawo bw'aba ayagala yo okweraba kati ye ate yakola ate kugamba ayagala okulaba naye nti nnoba mulungi eri bbaawe, watulaga nti naamala ebbanga ddene nga yeekolako yeekolera ku bbaawe, naye kugamba wano ye yeerabirawa. Mwana wattu alhamdulillahi rabbil alamin wal manna ala Allah subhanallah yakikola wala akisi sahih. Mwana bw'agamba wala akisi sahih aba ategeeza nti kyayogedde eno kifaanagane ku sayidi eno. Omusajja naye Allah yamutondamu olw'obulungi bwe ekibumba akirina ng'omukyala we bw'akirina. Subhanallah. Wahakadha n'omukyala bw'aliba ayagala kwerabako bute bw'afaanana agenda kuyimirira ku lubuto lw'omusajja, agenda kuyimirira mu maaso g'omusajja atunule olubuto lwe ekibumba kiri
kireeta omukyala yeerabe bulungi naye bamwongera obulungi emirundi 7. Allahu akbar. faliyatanafasu almutanafisun. Allah kyava atuga nti abange mukompitinge. Ono bw'aba asadde gwe saddaaka nga bw'osaala, kola hijja nga bw'osomesa abaana, ebifaanagana bw'etyo. Ono bw'akuyitako gwe muyiteku wano olwejjana, kubanga aadda Allaha lilmuttaqiin. Allah yagiteekateeka ye yennyini lilmuttaqiin. Nga tugenda mu kuwumulamu, mbadde nsaba nsembyeyo akabuuzo kamu biidhinillah. Waliwo kyoyinza okutulagako mu jjana, kubanga nkimanyi ebitendo by'omukyala w'omujjana bikyali bingi era tuyinza obutabeera nti tusobola n'okubimalayo, naye waliwo ekintu ekirala kyoyinza okutulagako mu jjana yani kugamba ng'ovudde ku ekyo ekitendo ky'omujjana kye tuyinza okulaba ku bintu by'omujjana biidhinillahi subhana. Waliwo okubasisinkana katubali tunyonnyola mu nnyonnyozi ye nga ye, naye tugenda kumusisinkana tutya? Eyo puroguramu gye tugenda okulaba era bagenda kutwaniriza batya biidhinillahi subhana insha Allahu taala. Kati atulaba ku buno obudde singa aba ayagadde okulaba butya bwe tugenda okubasisinkana, tugenda kubasisinkana tutya? Osobola okubaako ekitonotono ky'obabuulirako tugende mu kuwummula kwaffe, tujja kuba tukomawo nga tweyongera ku nsonga. Tugenda kubasisinkana tutya? Okusisinkana kuno si kwange nga nze, wabula Allah yakutulaga mu suratu emu. Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Zumar yatugamba wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Allah atugamba waliwo gurupu za malayika zigenda kukwata abakkiriza, gurupu za abakkiriza zibatwala eri ejjana. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha, zigenda kubatwala zibatuuse kuki? Kujjana. Kati kujjana nga tutuuseewo tugenda kutwalibwa bamalayika tutuukewo. Kati okutuuka waawo kiki kye tugenda okulaba biidhinillahi subhanahu wa ta'ala, era bagenda kutwaniriza tutya? Abakyala tugenda kubalaba tutya? Awo katumale kugenda tugenda kuba tukomawo mu katundu kaffe akaddako biidhinillahi subhana. Katugendeko mu kuwummula mpozi n'okusaala ensola ya asiri biidhinillahi subhana. Tujja kubeera nga tuddamu omulundi omulala, tugenda kwongera tulabe butya bwe tugenda okubasisinkana abakyala b'omujjana. Naawe alina ky'obuuza, genda bugenzi ku mukutu ogwa Facebook, wandiikamu Support Islam in Uganda. Bw'omala okufuna Support Islam in Uganda, genda mu message osindike message yo, obuze ekibuuzo kyo, tujja kujja ne answer yo biidhinillahi subhana ku nsonga yonna gy'oba oyagadde okubuuza, kubanga Support Islam ekyagireeta kubeera nti nno esomesa abasiraamu n'okuba nti ekola emirimu emirala egitali egyo biidhinillahi subhana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.